Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ebinyeebwa. Tugenda bifumbira mu bokisi ate tubisibire ku mmere oba tubisaaniike bulungi nga bw'ogenda okulaba. Kati funa ebinyeebwa, nze nfunye ebinyeebwa bituyita ebinyige byenfunye nga bw'obiraba. Teekamu otunnyo tutandise. Funa bokisi oteekemu ebinyeebwa, oteekemu omunnyo, oteekemuko ne ku nnyaanya, oteekemu n'obutungulu. Byenteekamu byoba oteekamu nga bw'olaba, oteekemu galiki, oyo galiki, oteekemuko ne katangawuuzi nga bw'olaba. Ebinyeebwa byaffe nga bw'obiraba biri mu seffuliya gye bayita eya bokisi, beera ng'obinyigaanyiga bw'otyo binyigeenyige, n'ennyaanya zinyigeenyige wamu n'obutungulu bwenyiga binyigeenyige. Kyenkoze ky'oba okola ogenda kufuna ebinyeebwa ebirungi ebigenda okuwoomera. Tugenda bifumbira mu bokisi eyo yennyini gy'olaba. Bw'omala teekamu amazzi ng'omaze obbinyigaanyiga, ntaddemu amazzi agookya oba agabuguma ge ntaddemu nze, naye nga n'aganyogoga tewali buzibu. Kati bw'omala kuteekamu amazzi, ddamu obeere ng'obinyiga bisobole okweta, byete bulungi. Sooka obikole bw'otyo, byete bulungi, n'oluvannyuma obeere ng'oteekamu supu gw'oyagala, amazzi g'oyagalamu, obiteeke ku mmere oba tubisaaniike nga bw'ogenda okulaba. Tugenda kuteekamu entula. Tutaddemu entula eza white. Entula ezo nnungi nnyo mu binyeebwa. Ebinyeebwa biba biwoomu singa oteekamuko ne ku ntula bwe ziti ezo. Tuteekemu ne kaloti. Kaloti musale bw'otyo nga bw'olaba naye muteekemu. Kati ebinyeebwa byaffe biibyo bitabulemu. Fuba okulaba ng'omunnyo gunoga era osobola okukombako n'olaba oba omunnyo gunozeemu. Bw'omala okuteekamu entula ne kaloti nga bw'olabye ne supu gw'oyagalamu, saanikirako bulungi bw'otyo. Ekisaanikira kibeere nga kinywera bulungi. Bw'omala funa esseffuliya eno gye tugenda okusaanikiramu ebinyeebwa byaffe ebyo bye tutadde mu bokisi. Teekamu emizingoonyo n'amazzi, oteekeko olulagala nga osobola okuteekamuko ku byayi bw'otyo. Teekamuko ku byayi nga bwe ntaddemu, n'oluvannyuma tuuzaamu bokisi yaffe gye tutaddemu ebinyeebwa nga bw'olaba. Ebeera ng'obisiba ebyayi ebyo biyambako mu kubisitulamu. Kuba jjukira bokisi tekwatika ng'ogisitula mu seffuliya ng'omwo nga bimaze okujja. Kati ebyayi ebyo bye tusitulamu nga bwe mukitegeera, ndowooza muba mukiraba bulungi. Kati saaniika. Osobola obbisibira ku mmere gy'ogenda okufumba oba okubisaaniika obusaanisi nga bwe nkoze. Bw'oba ogenda bifumbira ku mmere, obisiba waggulu ku mmere. Emmere eyo bw'omala oginyiga n'obikyusa n'obiteeka wansi w'emmere. Ng'omaze oginyiga n'ogizzaako bulungi. Kati bibyo mbisaaniise bulungi, mbitaddeko ku kyoto, mbitadde ku ssigiri, biri mu kutokota. Kati awo bitokotedde ebbanga biba biyidde. Jjukira ebinyeebwa ebyo ebibeera mu bokisi n'obisaaniika bw'otyo bijja bbugumo, bibeera bigenda kujja bbugumo eryo libeera ery'amaanyi. Mukitegeera, era tuteekeddwa okubeera nga oteekako omuliro ogutegeerekeka, biriweewo nga kwebiri ku kyoto okwo bisobole okujja obulungi. Kati ndowooza obiraba bibyo mbisituddemu, bibyo ndi mu kubisumulula. Kati awo biyidde bulungi. Ebinyeebwa ebyo bijja bbugumo, bifuna akawoowo akalungi ng'obifumbidde mu bokisi nga bw'obiraba biibyo. Twataddemu entula bulungi, ziba ziyidde bulungi. Ebbugumo liba ly'amaanyi nnyo eribeera awo. N'olwekyo ebinyeebwa byaffe bibyo biyidde, biba birungi, biba biwoomu, ekirala bibeera biwunya akawoowo akalungi. Ebinyeebwa ebyo bifumbirwe ng'obadde obifumbidde mu bokisi n'obisaanika bulungi nnyo n'oteeka ku kyoto nga bw'olaba. Bwe kityo bwe kiri, osobola bulungi nnyo okusaanika ebinyeebwa ebyo n'obifumba nga bwe mbifumbye ne bijja bulungi nnyo ng'obifumbidde mu bokisi nga bw'olaba. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.